Sigenda kwogera bingi oba kwogera kuno nakulinga omukono gw'omusasi kubanga saagala kwogera luleekemya nga omusajja oli ayombera ensuwa nti ensuwa yange bagyasizza ti gwe wali ogigula wakola endagaano nti teriyatika ko nno kuba kukekera ng'omuli w'emmere ti amannyo gange gagenzeeko emmere nti obwedda olya nga omanyi gasala muli kale obusenze muguma we guba gukoŋŋonterera ng'osongola naye era obusenze bukala muli. Anaawangaza owulirize bagamba nti omunwe alya gumu naye era anaakaza obusenze teyeganya kutema muli. Emmere eyalambuga yakozza omwami naye anaawangaalira ku mwami amutemera ebisaakaate. Kale bwe mutyo mubeerayo nga mulindiridde eby'ensonga ate era eby'amakulu ddala, nange mbeerayo nga nsoosootola kati musembere kubanga tuleese olutabanjaliire kabogolole okuli n'entumbwe z'abasajja tekubuzeeko ntamala oba embuubuuti eza nnabuzaana wamma ng'ate tubateekeddeko n'enseruzwa. Nze Munnabusiro olwaleero ndi wano okulambulula olugero lwaffe olugamba nti ssenkumbi enaazibwa w'amaanyi. Olugero olwo luggwayo nti ssenkumbi enaazibwa w'amaanyi nga yafumbirwa kitale. Ssenkumbi enaazibwa w'amaanyi nga yafumbirwa kitale. Bwe tunnyonnyola mu lugero olwo ekigambo ekirimu kitale kigambo kizibu. Oyinza okuba nga oli eyo naye nga tokimanyi. Kitale kitegeeza ki? Kitale kitegeeza omusajja asaasira ennyo abakazi emirimu. Kunaaza enkumbi si mulimu muzibu naye omuntu bw'ayinga oba bw'ayitiriza obusaasizi ayinza okusaasira n'akantu k'olaba nga akatono. Kakati edda enkumbi baazinaazanga nga kino kigiyamba okuba nga ekuuma obwogi era nga kigikuumira ku mutindo kubanga ettaka lino bw'olirekako bagamba nti liginafuya era bwe mwavanga mu nnimiro nga ogikolokotako bulungi ettaka nga n'okuzinaaza bazinaaza. Kakati ekyo kyakolebwanga luteeteru oba olutankute nga bakiddiŋŋana kubanga kirabanga n'amakulu gaakyo. Kati ate waliwo n'enjogera egamba nti enkumbi bw'eggweerera baginaazaako. Okuginaaza okwo oluusi kwabanga kugenderera kugiwagala kubanga baaginaazanga ng'eno bwe bagiwagala ku jjinja ne baginaaza nga bwe bagiwagalako. Kati awo enjogera ate yo ekwata ku kiri ekikolwa eky'okugiwagala. Ako nako kayige. Enkumbi bw'eggweerera baginaazaako. Kakozesebwa nnyo nno mwana wattu ne mu bantu. Oli bw'aba nga atongojjedde nnyo nga aggweereddwako amagezi ng'embeera emuyinza embeera emusobedde yeesanze ng'alina embeera ng'ebintu bimutabuseeko, waliwo abantu b'asobola okutuukirira abamusinga mu myaka, obukulu oba ekitiibwa oba obuvunaanyizibwa oba abasobola okumuyamba n'okumuwa ku magezi. Kati kyebava bamugamba nti lwaki oggwamu nnyo essuubi bw'otyo? Genda ewa ssengaawo eri ewa kitaawo taatawo oba ewa nnyoko akuwe ku magezi kubanga enkumbi bw'eggweerera baginaazaako. Ate tulina n'enjogera egamba nti agafunda gadda ku mwala. Kakati eryo lye libadde essomo ery'olwaleero. Mbaagaliza ekiseera ekirungi lwakuba nti eby'ensonga bye bitatera nnyo kugobererwa anti okimanyi enkejje enfu ekira ennamu okutambula. Naye nze sijja kukoowa, nja kubalirira nga amawatangululu nga bulijjo
nja kubawa. Kale kankomeko wano. Omwogezi ayinga yalaga emmese olusuubo. Ate enkuba eyinga erobera empungu okweyanjuluza. Nange kankomeko wano nsuule ate akajenga kubanga enjoga muyiggo bw'ebeekeeyi lwaki oba okyakutta akajenga. Kale kanzazike ekibya ku lino erya Buganda ate ekya Nalugoba olwo nno ndyoke nyenye bulungi olulembelembe. Mweraba.